Olunaku lw'eggulo ababaka abatuula ku kakiiko ak'enjawulo akaatekebwawo paalamenti okunoonyeza ku mivuyo egyetobeka mu nteekateeka y'okufuna kampuni erina okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka oluli ku ddaala y'ensi yonna basisinkanye pulezidenti agambibwa okubeera omutwe omukulu mu nteekateeka eno. Pulezidenti yasoose kusisinkana ababaka ng'ali wamu ne kaliisoliiso wa gavumenti Irene Mulyagonja okumala essaawa eziwera n'oluvannyuma baavuddeyo ne boogera eri bannamawulire. Wano Pulezidenti wasinzidde ne yeegaana okubeerako etteeka lyonna lye yamenya bwe yali anoonya kampuni egenda okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka oluli ku ddaala ly'ensi yonna. The Banyankole and some other groups say kakihweyo atufumita omukira. Abaganda bagamba nti kakigweyo afumita omukira. That means if you are hunting an animal, if you are in ambush against an animal and then it comes out of the bush, and then you say, let the animal all come out. By the time you throw the spear, you may end up injuring the tail only, and the animal goes away. If you want to put that proverb in English, it is called procrastination is the thief of time. Pulezidenti agamba nti waliwo akabinja akagenda katambuza ebigambo ku nteekateeka eno n'ekigendererwa ekyokulemesa enkulaakulana mu ggwanga. I don't want the railway to bypass Uganda, because if we delay, South Sudan can reach an agreement with Kenya and then the railway goes through another route, not through Uganda. The same with Rwanda. Rwanda can reach an agreement with Tanzania and the railway just goes through Tanzania. So there is that angle, the strategic linkage, which we should not miss by endless debates and all that. People who are hiding behind those procedural points when they are completely oblivious to our strategic interests. Wano ssentebe w'akakiiko kano Engineer Kafeero Sekitoleko wategeereza nga Pulezidenti bw'annyonnyodde obulungi ng'era kigenda kubayamba okwanguya okunoonyereza kwe baliko. Naye ffe ng'akakiiko tukifunye bulambalamba nti n'ekimu ku byafiiriza kampuni y'Abachina eya CCECC omulimu guno baagezaako okuwa enguzi abakungu ba gavumenti abamu, ate Pulezidenti n'akifunako amawulire. Akakiiko kano kagenda kuvaayo n'alipoota yaako sabbiiti ejja, wabula nga wakyaliwo abantu abalala be baagala okubeerako ne kye bannyonnyola, nga ku bano kuliko Omumerika Rosa Whitaker agambibwa okubeera kayungirizi wa ddiiru eno. Obuzibu businga kuva ku ngeri gavumenti gye yasazaamu kontrakita gye yali ewadde kampuni ya China Civil Engineering Corporation ate n'egiwa China Harbour Engineering Company Limited mu ngeri etategeerekeka.